abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Olutalo nga lukyakutte wansi ne waggulu mu masekkati g'obuvanjuba oba giyite Middle East, ebibinja bya ISIS byeyongedde amaanyi buli lukya, beeyongedde n'obungi y'ensonga enyagiza. Abamu okufuuka ba jihadis bakirabanga okukola erinnya, abalala balinnya ennyonyi okuva Turkey paka Syria, olwo nno ne boolekera. Abavubuka abamu okuva mu nsi z'e Bulaaya nabo babeegasseeko, baboozezza obwongo oluvannyuma lw'okwekubira obulango ku mutimbagano. Eby'abavubuka okwegatta ku bibiina by'abamawale si bipya nnyo, okuva ku bibinja by'ababanda paka ku nzikiriza ez'enjawulo. Ne Hitler naye yalina ebibinja by'abavubuka enfuumuulo. Bw'oba muto oba okyenoonya ng'era okyezuula, kola entya mbeera entya, kuno okwegomba kusudde bangi ewabi. Abatini nabo ne batandika okunoonyeza obulamu obulungi ewabi. Al-Shabaab yakola erinnya mu bifo by'Abamerika n'eby'Abasomaliya, naye ennaku zino ISIS erimu abavubuka okuva ebuule n'ebweya. Abatini abasoba mu 1.5 be babeegasseeko nateera, kyenkana abatini 5000 bava mu nsi z'e Bulaaya. Mbwe ekibakozesa obutujju yebbula ly'emirimu, buwaakiri okubaako kye bafiiririra mu kifo ky'okufiira obwereere. Obuzibu businga kujja nga bakomyewo, nga bwe twalaba mu bulumbagano mu Paris. Europe n'Amerika balina okwongera mu kwenyweza mu by'okwerinda mu bifo ebirimu amawanga amangi okusobola okwetaasa bano abatujju. Tekinologiya gwe muso n'oguliko kati. Omusasi waffe MC Yalaka nga tutuuseeko. Abamu bagamba roboti zezitwala mu maaso yadde mu Africa kyo kyanjawulo, naye Uganda ekozeewo ekyenjawulo. Solomon King Benge eyali omuyizi wa university eyava mu ssomero emyaka 8 egiyise yakola roboti eno emufudde ow'ettutumu. Ebyuma yabyekolera kimu ku kimu ekintu ekitali kyangu. Eno bizinesi yagitandikawo nga wa myaka 2 era y'omu ku baatandikawo ekkolero lya tekinologiya, era yennyini kitongole ekimanyiddwa nga Fundi Boots. Bano bayigiriza abato enkozesa ya zi roboti mu mambuka ga Uganda. Ye ne banywanyi be bali mu kuzimba kye bayise Auto Farm. Mu Kampala n'eggulu robot clubs ezibali ku mimwa. Mu kampu z'omu Luwumula bayigiriza okuyiiya roboti ku nkomerero ya kampu. Baba balina okutondawo zi roboti. Abayizi kibakakatako okukozesa eno enkola ya recycling okusobola okufuna ebikozesebwa ku bbeeyi entono ensaamusaamu, ekidizaamu ddala amaanyi mu bavubuka abajja okuteeka Uganda ku mutindo gwa tekinologiya, ng'era ayagala n'okuyigiriza abantu b'ensi ez'enjawulo wakiri amawanga nga 5. Bwe tunaatuukira mu 2020 agamba abayizi tebalina kkomo ku bye bagenda okufunamu kasita baba n'emiramwa egy'omulembe n'omutindo. Nsigadde nze MC Yala nambaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Yala okatutuusaako. Ebibuga bye bayita smart cities bitandise okulanda mu nsi yonna nga balina enkola etambuza ebyobulamu mu bwangu obw'ekitalo. Kino ekibuga Santanda kirina obuma bwa sensa obusoba mu 1000 obupima n'okumanya emmotoka we ziba n'obungi bwa kasasiro. Olwo bwina ava mu sensa n'agenda mu byuma bikalimagezi, olwo nno n'atuuka ku bakulu b'ekibuga ekibayamba okwekenenya ekiri mu kibuga. Obuma bwa sensa obuteekebwa ku mmotoka za poliisi ne takisi bubayamba okupima ebikkakka mu bwengula n'okwewala omugotteko gw'emmotoka. Abatuuze basobola okumanya baasi weetuukira nga bakozesa tekinologiya wa apps nga basonga obusimu bwabwe mu kifo baasi weetuukira. Omuwendo gw'emmotoka ku makubo guyinza okupimibwa ku ndeekaana yaazo nga waliyo ne tekinologiya akozesebwa okulagirira abantu ewali ebikujjuko. Naye ekibuga kya Santanda kyesigamye ku buuma bwa sensa buno okutambuza ekibuga n'okutuusaako abantu ebyetaago. Era waliwo obweraliikirivu nti eno enkola eyinza okulumbwa kubanga kati bakalimagezi bagenda ku mukutu gw'ekibuga kya Santanda. Abamu batya nti babaketta nga beekwasa ebyokwerinda nga bagamba nti obulamu bwabwe ekibuga kiyinza okuyingirira. Ekibuga kya Santanda kyabanga kyabalambuzi nga beetala, naye kati bannansi beeyiwayo okulaba buno obuuma bwa sensa we bukola. Abawandiisi bangi bakola ebituzimba mu nsi yaffe. Omusasi waffe Blessed Sun kanga tutuuseeko. Kitabu hiki kiliandikwa na msichana wa umri wa 14 na historia yake inajulikana nchini mzima. Venye alipitia maisha ya umaskini na maishani yake akakuwa Cinderella ya ukweli. Kikundi ya watu kutoka Afrika Mashariki na Amerika wameungana pamoja na wakakuja Kampala kutoa filamu ya Fiona. Hayo filamu inatendekezwa na Mira Naya. Mira Naya ni director kutoka India na anajulikana na kazi ya filamu yake. Wakati mingi huwa Uganda nchi anayopenda sana na ameanza chama kinachoitwa Maisha. Lakini hii filamu ya Fiona inaweza kuwa kitu kubwa sana maishani yake. Inasemekana kuwa kifedha yenye tatumika ni $15 milioni, na hiyo filamu itatolewa na Disney.
makampuni kutoka Uganda zimeitwa patapokuwa na usaidizi kutoka Kampala Film School na mengineyo. Watu wauliza kuwa nani ataigiza sehemu ya mama yake Fiona, na inaonekana kuwa Lupita Nyong'o, mshindi wa Oscar Award. Mwalimu wa Fiona Robert Kitende ataigizwa na David Oyelowo enye aligiza kama Martin Luther King katika film iliyovuma karibuni. Tunatumaini kuwa hadithi nyingine ikitokea nchini Uganda na kusema na mwanahadithi mkuu nchini Afrika. Hadi hapo tunangojea The Queen of Katwe ambapo itatolewa mwezi wa April na Mei mwaka huu. Mini Blessed Sun hanaribu kwa Newsbeat. Webale nnyo Blessed Sun ogatutuusaako. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Lady Slime. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza. Goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Fuata ngoma.